Mu kwogera kwe ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno, akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ki NRM Dr. Tango Doi yakubiriza bannakibiina ababadde n'okwemulugunya mu kakiiko akaateekebwawo akabannamateeka okuwulira ensonga zaabwe okugondera ebyo ebinaavaayo. Bw'abadde akkaatiriza ebigambo bino, munnamateeka w'ekibiina kino Enoch Barata ono ategeezezza nga bwe baakasala emisango 180 ku egyo emisango 381 egyawawaabibwa. 180 zonna awamu bw'obala gumu gumu naye bw'obala mugyegase nga babadde bagifulumya ku lupapula giringa 160. Kyokka ono ategeezezza nti balina obuwanguzi bwe baasazizzaamu oluvannyuma lw'okukizuula nti ebyalangirirwa byali bikyamu. Bagenze okubalaabalamu ne basanga nti akakiiko k'ebyokulonda ka NRM kaalangirira omuntu omukyamu e Terego West, ne basazaamu oli ne balangirira oyo yennyini eyawangulwa. Akakiiko era kasinzidde wano ne kategeeza nga bwe kajja okumaliriza okuwa ensala yaako ku misango gyonna egyaloopebwa ku mutendera gw'ababaka ba Parliament ku nkomerero ya Ssabbiiti eno. Wiiki eno wenneegwera ensala zonna tusuubira nti bajja kuba nga bamaliriza oziwandiika era nga zifuluma. Era akakiiko kaanukudde n'okwemulugunya kw'abantu ababadde bagamba nti emisango gyabwe gisusizza ennaku ezaabaweebwa okuwa ensala yaagyo. Engeri gy'obalaba bawuliriza emisango kaakati naye ate balina okuddayo ate ne bawandiika ate ne bafulumya ensala endala. So ekyo kye kitwala obudde awo. So tusaba ti abantu bagumirikizeeko katono. We twogerera, akakiiko katandise ku ddimu ly'okuwulira emisango 178 egyaleetebwa abo abatakkiriziganya na byava mu kamyufu k'ekibiina ku mutendera gwa gavumenti ez'ebitundu. Winnie Tessa Nakayinja, agafeeyo ku Spark TV.